Senga tubale tulina pulomoota wa mwakozeyo butajja na pulomoota nempulira ekibavaamu kuba tebampandiikidde tebankoze tebampa notification mbasaagala nnyo kutulambika. Eddy Kenzo tukugamba sigala mu campaigns zo tetugenda kuddamu kupangisa. This is a example of stop working because even right now we're booked. Our performances coming. Just those bibadde bibi nja kwetegeka tewalita zabomba meeting nga bakyali bantu nekyengezako kugamba nti tebannaba kuntuukirirako kubaako kye baŋŋamba n'ekibaddewo olwaleero era simanyi ensonga zaabwe ziva kuki simanyi na musango gwe bannenya. I'm a senior presidential advisor on the creative sector. Sina baluwa yaabwe n'emu ng'erina kyalina ekisookera ddala nze sina ssente za kugaba ng'omuntu okyegedde era simanyi na ssente kizirina olina woziraba ziriwa ate nze mbagamba ekigwendaga nti tuli mu ofiisi zino bazisuubira okujja we bali kukyogera buki sizirina kandi kakati ebyo mugende mbibuuza minisita sinze simanyi mukwano gwange tusaakumbuuza bya jeno okujjako ng'abadde alina assignment gye yantumye bw'abanga ansamuninze jeno naŋŋamba jangu oba n'abaako assignment jampa oba n'abaako kyaŋŋamba then I react naye wekitiibwa afande talina kyeyaŋŋambye sinasirisivinga simu wadde text wadde email okuba gyali. We haven't sensitized them yet, so they don't know much about the copyright law management system and the copyright law. But we are going there. Tuli mu nteekateeka twali tulinda budget okusobola okuba nga tubatuukako. Ekyokubiri the first sente ze baatuwa okuba nga tutandika okwetegeka abantu ba Western Band bafuna entegeka zino okuviira ddala mu Kigezi, Akole, Rwenzori, bonna regions zonna they all got money okwetegeka okusegeera okufuna office where they can sit and have meetings boogere ebizibu byabwe babituleetere ate tugende naffe tulabe nga tubikwasaganyiza wamu tusuubira bakolera ebintu bingi regional studios, skilling centers and then sensitization in so many aspects including unity and working closely with the government. We have a circle, a real national for everyone basing on the federation here. And it's UNMF circle where every Ugandan artist is capable are qualifying buli asobola okujja na joining many they have joined and they are saving and they have been borrowing. It is on record. Abalala another alternative to us as we encouraged our associations that affiliate to us including the Great Ankole bekolemu omulimu betegeke batandike sako of course kyendowooza nti batandise dda and we are going to go tugenda basindikira abakugu babayigirize bwe kikola then from there government yeewaayo okulaba nga okuyita mu UNMF and the ministry and OWC tugenda kuba tubateekamu akantu tugenda kuba tubawaayo startup sako kubatandikira okulaba nti bakola ki. But most importantly it's not just waiting to be given but also adopt that culture of saving and borrowing.